Eric Sebala mune Grace Sajini yanatemu kulikeo n'enteekateeka nga bwe zitambulira naddala ku nsonga z'ebyensimbi. Kale femu nnyo akika embuga amanya ensonga tugendagendako nate mu Bwakabaka bwa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo nakinoganya nti olaba kwebaza ng'omanya luweze agenza okukyogera nga eggwanga lya Kenya lyakamala nate okusuulako olw'okufuna omukulembeze waabwe William Ruto. Ono agamba nti enkola n'akalulu engeri gye kasuuliddwamu amawanga amalala okusebazinga wa Africa bandibaddeko kibayiga naddala mu kalulu akasuuliddwa owatali kuyiwa musaayi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza bannakenya olw'engeri gye baakuttemu okulonda mu ggwanga lyabwe n'asaba kibeere ekyokulabirako eri amawanga amalala agabeeramu okulonda abakulembeze. Bino Katikkiro abyogeredde mu Bulange Mmengo n'agamba nti tewaabadde ensasagge yonna erabibwako mu kulonda kuno. Mu biseera by'okunoonya akalulu tetwalabyeko be bakuba mukka gubalagala, tetwalabyeko be bawamba aba be basiba nti bamenye amateeka gano nagali. Ekyokubiri bannamawulire babadde n'eddembe okutuusa ku bantu amawulire nga bwe gabadde gafuluma nga bantu ab'amawulire ab'empapula aba radio TV n'ab'amawulire ab'emitimbagano bonna amawulire bagatutuusizaako bulungi. Katikkiro agamba nti akakiiko k'okulonda mu ggwanga ly'e Kenya kabadde keerufu bya nsusso nga kizibu nnyo okuwakanya ebyavudde mu kulonda kwayo. Akakiiko k'ebyokulonda tekayinza kugamba nti abaabadde awalonderwa baalabye obululu 10 ate akakiiko k'ebyokulonda ko kagambye obululu 2,000 kubanga abantu bonna baabirabye. Ndowooza ebibadde byakuyiga binene n'ekisembayo akakiiko k'ebyokulonda kabadde kalabika nkakola keetengeredde. Mu lukuŋŋaana lw'abamawulire luno Katikkiro ayogedde ku nteekateeka z'omwoleso ogw'ebyobulambuzi mu Lubiri e Mmengo ogutandika nga 19 omwezi guno. Ebintu bingi ebyobulamu bye babeeramu ebibeetoolodde baba tebabimanyi. N'olwekyo Obwakabaka twagala abantu babutegeere, bategeere Kabaka, bategeere ennono, bategeere ebika byaffe, bategeere amasaza abaffe abaawano bye twagala okusookerako n'ab'ebweru batutegeere. Naye naawe omuntu Ssekinomu twagala tumanye emirimu gyo gy'okola. Y'enteekateeka eno ey'omwoleso gw'Obwakabaka. Ye minisita w'ennono n'obulambuzi e Mmengo Kyewalabye Male ategeezezza ng'omwoleso gw'ebyobulambuzi bwe gujja okugatta ebyobulimi ko n'ebyobulambuzi. Kuva edda lyonna ng'okuyiga kutandikira mu Lubiri ne kulyoka kugenda abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu byalo. Ekyo emyoleso gino bwe giteekebwa mu Lubiri tuba tugenze mu eyo empisa y'ensi y'okubeera nti buli mpisa yenna ennungi etandikira mu Lubiri. Moses Lubuulwa omutegesi w'omwoleso guno alaze ebintu ebikulu n'ebyenkizo ebinaabeera mu mwoleso guno ogukomekkerezebwa nga 28 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Omwoleso guno gulina ebika by'abantu ebikola ebintu byonna. Yo mu nteekateeka ya luwalo lwaffe ebadde mu bimuli bya Bulange ab'essaza ly'e Buweekula bawaddeyo ettu lya bukadde 2,52 ng'eno avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka mu ssaza lino Robert Kasirye mwasinzidde okuloopera akiikiridde Katikkiro ng'ababbi b'ettaka bwe bali obubi mu kitundu kye. Nze kyenzudde abantu abasinga okuba abangi ab'ebibanja tebaagala kuyiga, tebaagala kumanya. Ate ne bw'omusomesa omugaso gw'okuba ng'afunye ekyapa tagulabawo. Bya Robert Mutebi, Yasin Kikoyo ne Amon Kayanja, Salt TV, Omunnyo.